Muganda wange gwe ina ndaba. Bobanga Mukama Katonda asobodde okukuuma n'omalako wiiki, n'omalako omwezi, n'omalako omwaka ng'okyali mulamu bulungi tolina wakuluma, fukamira omwebaze. Mu ddiini yonna gy'osaba, oba oli musiraamu, oba oli mulokole, oba oli muki. Abantu abamu ayinza okwegomba okufa naye ng'ayagala Mukama Katonda mutaasa obulumi bw'ayitamu. Omukyala oyo omulaba, oyo omukyala tali lubuto. Wabula oluvannyuma lw'okuzaala omwana yafuna ekirwadde ekyamulumba ne kimuleetera amazzi mu lubuto. Ago mazzi ge gajjudde mu lubuto lwe. Oyinza okumulaba ng'omukazi omukulu omukadde, naye oyo omwana muto ali mu myaka 27, 28. Ne bw'omulaba oyinza okugamba akaddiye naye nga bulwadde bwe bumukaddiyiza. Abantu balina ebizibu, abantu bafa, ne gw'oba okyalina obulamu teweerabiranga Katonda wo, teweerabiranga omutonzi wo, ofukamira omusabe era omwebaze. Abantu balina ebizibu. Omuntu asobola oyita mu bulumi bwonna bw'ayitamu n'atuuka ekiseera n'agamba naye omanyi Katonda ntwala, buno obulumi bwempiseemu bumala, ntwala, ekimala kimala, nga ye asaba kufa, agamba Mukama Katonda nze kinsusseeko. Kati ye mukyala oyo. Omukyala ali mu bulumi obutagambika naye yazimba olubuto oluvannyuma lw'okuzaala. Talina yadde n'ekikumi. Kasooke mukutuuseeko owulire olugendo lwe n'emboozi gye byatandikira. Vidiyo yiyo gimpereka like. Olwane kutuuke. Jaketi owulire bugumu. Muleke. Olwane ku. Tekamu amaanyi gonna. Kutuuke. Construction or energy sectors with our trade finance solutions. It's just a conversation. Ngenda Bible banja bayitanga maze. Akaseera ka kyannako teba bbaluwa wabula mazima ageeyogerera. Akaseera ka kyannako waneeno ku Lubogola Simba. Kyannako teba bbaluwa gaba mazima ageeyogerera. Mbebaza nnyo bassebo ne bannyabo mwenna abatuyambako mu kuyamba ku bantu. Kana kadde tukawaayo wano okukwatirako ku bantu nga embeera ddala egaanye. Omukyala amaanyi matono ddala takyasobola kutambula wa kukwatirira, naye katuwulire buzibu ki era ayalwadde atya okutuuka mu mbeera bw'etyo paka lwazze okusaba obuyambi. Bakuyitaani amannya? Nakabuye Anet. Akantu ako kasemberereko akazindaalo. Kale bakuyitaani? Nakabuye Anet. Ozaalwawa? Nzaalwa Gomba Kifamba. Naye ojja kunyongera ku ddoboozi. Gomba? Kifamba. Kifampa kirinaanyewaawo. Kiri mu Kabula Soke. Akazindaalo kagaanye. Kiri mu Kabula Soke Mpigi. Emyaka oliwa emeka? 28 maama. Oliwa myaka 28? Bulwadde bwe bukutuusizaawo? Ye maama. Nakabuye weddira ki? Neddira ngeye. Myaka 28. Omanyi nti omuntu omulabanga wa myaka emeka oyo omukyala? Ola omuntu ayinza okugamba nti oba oli wa myaka 47. Munnange. Babulwadde. Babulwadde. Nakabuye bakadde bo gye bali? Nina mukadde wange omu yakadde wadda nanvaako. Nakabuye nyongera ku ddoboozi. Ddoboozi likutta liri wansi nnyo. Ogwo gwe muzindaalo siinayo mulala. Gwegwo yongerako ku ddoboozi. Oŋŋambye otya? Nze Nakabuye Anet nga nzaalibwa Gomba Kifampa. Myaka 28. 28. Taata yaani amannya? Yampoza Moses naye yakaddiwa dda. Nanva nako. N'akuva nako. Maama? Maama yafa dda nga tuli bato nnyo. Maama omanyi amannya ge?
Ye yali ani? Yali omugenzi Costa Nakiwala. Taata yakolanga mulimu ki? Taata yali musajja mulimi. Ate maama? Maama naye bw'atyo. Babasomesaako? Tebatusomesaako yadde n'akamu ate nze saasomerako ddala. Wadde okutuukako ku ssomero olunaku olumu? Natuukayoko olunaku. N'osoma mu kyakumeka? P4. Nga gwe weetaddeyo oba wasomako nti piwa n'ogimaa n'ogenda mu pitu paka pifu? Banteekayo maama olwafa ne babivaako. Saa nze kye mbuuza nti okusoma mu P4 wali osomyeko eno mu P1 P2 P3 oba bakutwala butwaziraga nti ono wa P4? Nasomako paka mu P4. Maama ye yali alwanako. Maama bwe yavaawo taata n'abivaako. Baka nakati. Ng'omwana ng'okula biki by'obadde ojja okola? Nze matera neeyiyanga ntunda mudaala. Mudaala gwaki? Nnyanya butungulu. Nga guli ludda wa? Guli eno Kampala Kawempe ew'omwani wange. Kampala Kawempe otuuka otya? Nagira Wanti kyeŋŋamba ojja otya ne Kampala Kawempe wagira kaki? Nagira muganda wange ye yandeeta. Muganda wo ng'akulese kukola ki? Ngandesa kumukolera aka. Muganda wo ng'ozze kukola bwa usigala ewuwe? Saamanya yandeeta buleesi naye nalabirawo nga n'akuleeta wa ku kitundu ki? Yandeeta ku kitundu. Ku kyalo ki? E Kampala yakuleeta wa? Masajja. Kati ogambye nti gwe tewamanya nti akuleese mukolera? Olama nentandikirawo okukola. Ng'okola gya wakaawe? Nga sisasulwa. Mulenzi muwala? Muwala nga sisasulwa. Ng'olya mmere? Wakolawo bbanga ki? Wenakulira. Otyo? Gwe tofunye ku musajja? Omusajja? Asaafuna nga ndi mu saizi yange ey'obuwala. Kati ofunye mu bukadde? Kubanga 28 oba wakaddiya? Oba tonnabakaddiwayo. Kale wafuna mwami ani? Musoke Abati. Musoke ng'akola mulimu ki? Musoke ngera yeeyi atunda bukajjo kagaali. Bana bawaata ebikajjo ku gaali? Ku kigaali oba ku bayisikolo? Ku gaali. Bigambo ki Musoke bye yakumatiza n'oga nti kangende n'ow'ebikajjo? Yaŋŋamba mbu ajja kunkolera ka bizinesi era n'akakolera. Akaaki? Akakadaala. Olwakuwasizza? Ampasizza. Akututtewa? Antuttawo e Kawempe. Ne muzaala abaana bameka? 3. Omukulu ali myaka emeka? Yoyo 9. Wa myaka 9. Naawe n'otunda omudaala gwo ogw'ennyaanya oyo w'emyaka 9 mumuweereddeko asomako? Asomako ali mu P2 kati. Ali mu P2 n'emyaka 9. Kale kati buzibu ki obwakutuukako obutuuse n'okuleeta wano? Obuzibu obwantuukako ngenda nzaala omwana. Weekamba oyogere amaanyi ngalaba matono naye weerwaneko. Ogenda ozaala omwana omuzaala biseera ki? Omwana muzadde nga 10 munnange nze nkyali muwala muto lwakuba okaddiye mu gwe 10 omwaka oguwedde. Kale omanyi nti ogamba omuntu nti oli wa 28 ng'alaba ng'owa 5 kyovudde olya nkubuuza omwana omuzaala mwaka ki? Muwala mulenzi? Muwala kati atuula na butuuzi. Akati ogenda ozaala omwana wa buwala? N'okuyonga teyayonsola obulwadde obunno. Ddayo wali omaze okuzaala? Nebaka ekiro. Nebaka ekiro. Ovuddeyo mu ddwaliro? Oli wako oyonsa? Obuliri mbujjayo waggulu ku kitanda. Osula wansi? Ngamba oba ekitanda kye kinnumya ekifuba. Naye ki ekijjisanga abakyala ku bitanda waggulu nga baazadde ne basula wansi? Simanyi nze kyanyijayo waali bulwadde nenda. Owulira omugongo gukuluma? Badde sivangayo. Ngamba yo omugongo nga ekifuba nga kinnuma. Kanneebakeko wansi nga banjalira wansi. Ffe tumanyi puleesa. Kumbe si puleesa lumbere luzolo.
olwo olunnuma lutandikira awo paka nakati. Kakati bwodda wansi ku kitanda ovudde ku kitanda waggulu ozze wansi. Twalowooza nti puleesa. Otyo? Puleesa bagitutte bagipimye mu ddwaliro. Mu ddwaliro lyawa? Mu kiriniki. Mu kiriniki. Otyo? Bagipimye puleesa nga bampayo obuweka awo nga bagamba puleesa. Kumbe teyaliyo. Nga puleesa eri nnomu. Kumbe buno weerwaneko. Kumbe buno obulwadde bwe bujja okunnuma paka nakati. Kale kati omuntu ali eyo atakulaba obulwadde obwo kati bamaze okupima si pressure otandika ddi okuzimba olubuto. Omukyalo ono yazimba olubuto oyinza okulowooza nti enkya azaala kuba nekkundi lyavaayo. Oyinza okulowooza nti enkya azaala olubuto olutandika ddi okuzimba. Lwatandikayo mwogo omwezi ogw'ekkumi. Mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde kwe luzimbidde ku sipiidi bweti. Bwe mulaba nga olubuto olutandise okuzimba wakolawo ki? Twagenda mu ddwaliro. Wa? Era ewaffe Kawempe. Ku ddwaliro ya Kawempe ery'abakyala? Ku kiriniki. Kati dokita ng'antwala mu kifaananyi. Bw'antwala mu kifaananyi. Kozesa akazindaalo. Bw'antwala mu kifaananyi nga ŋŋamba. Tinkole ki? Ng'ayita omwami wange agamba mukazi yajjula dde amazzi mu lubuto. Ge gamuzimbiza olubuto. Era yegantuuka eno waggulu eno ku mutima. Nga ntandika okukolola. Ng'okolola. Nkolola nnyo. Kati amazzi ago baali baganuunyeemukko. Baganuunamu. Kati baakaganuunamu emirundi emeka? 2. Naye kati sente zaatuweddeko. Kuba twatuuse notunda buli kimu. Mubadde mulina ki? Tubadde tulina akapoloti twakatunda. Tubadde tulina. Poloti mwatunda mu sente mmeka? Maama 50,000 nga twagala kuzza bulamu. Katonda wange. Poloti yali yenkana kyeyo gye mwatunda 50,000 era yali luddawa? Kaali katono. Kaali luddawa? Nga simanya mwami wange njaliya. 50,000 gwe wagirabako ng'agireese? 50,000 bwe yaga nti ntunze poloti 50,000 wagirabako? Sagiraba. Zaakola ki? Zagula ddagala. Ne baga nti eddagala limuguze lya 50,000. Lisiiti zo ne bazituwa. Sente ne bazibawa? Lisiiti z'eddagala ne bazibawa? Naye maama obulwadde paka nakati buganya. Ki ekisinga okuluma ennyo? Nnuma ekifuba. Nga munnuma. Kati baba sa olubuto kati okuva lwe balunywamu amazzi wayiseewo bbanga ki? Myezi 2. Kati luzimbye kwe lutyo myezi 2. Bulira ensonga ekuleese. Ensonga endeese. Kozesa omuzindaalo. Ensonga endeese bazadde. Njagala kunnyamba. Munyambe muntaase nfa obulumi. Okyasobola okulya emmere? Sirya mmere ennimiro gyaziba n'olaba njogera empola. Sina kyendya. Olina essimu? Essimu siina. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukisakare. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92
9141 oba ku 0789 63 19 osobola omusanga ebujukulo emitiana ye Haji Mukisakare. Salamu alaikum.